nti onzize nagemo kanyomero kano anti nawo okimanyi Maguja Kasitebula ng'omanya nti n'ebigobero bwe bibadde mwasuze mutya muliyo mutya yonna gye musinzira okutega entanyeenya kati nange ngobye bumale okimanyi obusonzi bujja bwekunya bakugamba nti musimulamboza amaze okugoba egwe amakerenda ng'ate gonyola mbaliga togeza otula onoonya bunoonya kaliba ng'otula nga tuseetula tobanga otidde bino bibaga ntula tuwaye bova wakwetesa nnyumba ebiba by'abasaazi naye nange njagala kisimba kiroke nkya olunaku olwaleero James Tenywaga ega bulijjo ntandikidde ku lupapula lwa Daily Monitor olusoosezza ekifaananyi ekya Sam Kuteesa wali waggulu kakati mu mawulire ge lusoosezza olupapula luno olwa Daily Monitor ku mugguukiriro wano lugambye nti akakiiko ak'ebyokulonda kalaze ennaku ababaka ba palamenti ne presidenti lwe banaalondebwa ne bakulaga wano akakiiko ak'ebyokulonda kakoze enteekateeka yaako yonna kasimye omusingi kamaliriza n'okubanga ne kalaga nti keetaaga obuwumbi bwa ssente za Uganda 868 okuteekateeka okulonda okwabonna okujja okugenda okubeeramu ababaka ba palamenti 440 ogateeko ebifo bya government ez'ebitundu ebitali bimu n'ebirala bingi ne babikulaga kati mu lupapula luno olwa Daily Monitor bone bagamba nti omuko ogwokuna ogwokutaano n'ogwomukaaga gufumbekeddeko bino ebifa ku nteekateeka z'ebyokulonda ayagala okwesimbawo va ku by'okubyangatananga nassaza kati ky'oba okola kebera bukebezi ku miko gino otegeere ddi lw'olina okutandika ki abakakiiko ak'ebyokulonda ak'omulamuzi Catherine Bamugemereire akakiiko ak'ebyettaka akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okugonjoola emirerembe n'emiteeru gy'ettaka ak'omulamuzi Catherine Bamugemereire kaakano ate nako kaanukudde emulamuzi yasazeewo ku nsonga z'obuyinza bwako we bukoma bwe yabadde alina engeri gy'akakugira nga kagamba nti abange mwegendereze mutte ku bigere omukulu kakulu takulira mpya bbiri endege tezisobola kuvugira mu mazzi ebiva mu kkooti temwongera kubiyisaamu lugaayo kati n'abakakiiko baabano baanukudde ne bagamba nti gundi takubigere naawe manya nti gundi mugezi nga mubuulire ojja kulaba engeri abannamateeka bano gye bafaafaagana nga buli omu agezaako okunnyonnyola munne kyekiriwo kakati ate ne bakulaga abantu aba bulijjo wano engeri gye baanukuddemu eby'omukulembeze w'eggwanga bye yayogedde ku nteekateeka kakobogo gy'alina ey'okuleeta Lieutenant Colonel Nakalema okulwanyisa ebikolwa by'obuli bw'enguzi bifumwe bufumwa mu ggwanga mbu bangi ne bagamba nti kinaaba kiti ekyo mubakyalimu akakunkula ojja kulaba abasinga nga bagaa nti bino bizze bwe bibeera ate kyetendekero ekyambogo bo ne bagenda ku matikkira gaabwe agatandika olunaku olwaleero ne bakulaga nti abayizi 7 be bagenda okutikkirwa abe nakyo nnyina wuuno jjajjaawe alina wuuno byayogera ng'aga nti kakati bawulira amasanyu n'okusagambiza olw'omwana waabwe okutuuka ku kkula ery'okubeera nalulungi w'olukalu lw'abaddugavu olw'abafirika aba banka enkulu eya Uganda nti baabano bakubaganya empawa ne bakulaga wano senkulu wa banka eno Tumusime Mutebire ate n'omumyuka wa senkulu Alois Kasekende wamu noono bagenda Justin bagenda nga bonna baga nti sibye kino si kyekigambo kino kitegeeza ebyo bibatubuuza oba kirala bonna bambi baabano ojja kubalaba nga bekkaanya ebigambo bino basobole okubaako ekimu kye bakkaanyaako naye ono ye wa Daily Monitor n'aga nti abantu bano bakubaganya empawa ku by'okugala Crane Bank bagaanye okussa ekimu n'amawulire amalala ojja gasanga mwegali wano abavubuka baabano bakubye gavumenti mu mbuga z'amateeka bagiranga kuteekawo paasipoota zino empya ez'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika n'ebirala ebifaanana bwe bitojja kubisanga mu katabo kano akakiiko k'ebyokulonda engeri gye kalambuludde enteekateeka yake y'ebyokulonda Simon Byabakama wuuno ssentebe w'akakiiko kano ne Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Lwakana Lugunda ani ono gwe yabadde akuwata mu ngalo n'amutunuulira ekyamuli ng'alinga atamulaba omukulu owenkanidde awo ojja kulaba bwe byafaananyi bwe bitu naye ne bakulaga enteekateeka z'ebyokulonda n'abantu biki bye boogedde oluvannyuma lw'akakiiko kano okulambulula mu baliko bye boogedde mwe muli ne Tanga Odoi Ssaabawandiisi akulira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino naga nti kyekiseera kakati okukunya ab'ekibiina kya NRM ku bya 2015 okulonda okwaliwo okw'omunda okwakamyufu babuuzibwe kwatambula kutya babeereko n'enteekateeka gye bakola mbu kubanga bamanyi nnyo okubagana empawa oyo aliko byayogedde Medica gwa ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga wuno naye n'abaako byannyonnyola wano ndaba wano omusumba Joseph Serwadda presiding apostle nga naye nga nti okulonda kwa 2016
kwatwala obuwumbi 5,000 naye kuno okujja kugenda kumalawo olunana kakana nti kiseera okuddamu okwetegereza obanga tukusasanya sente zino ebyenfuna bya kuno byeyongedde kula nantiki kale naye n'abakubya Abedi Bwanika wuno naye n'ayogera ebibye n'abalala bangi rojja kubalaba Robina Lwakojo ne Peter Sematimba kale naye akakiiko ka Kosase kana akakulirwa Abdu Katuntu akali mu kukunya aba banka enkulu ya Uganda kagaye nti ebyo President Museveni byabadde akasaba ndi bagende mu kyama babuulirize ku bana aba banka enkulu ya Uganda ndi ebyo abifuwe mu ngombe genda maaso n'okuyita aba kamera baziba kubemu babatunuzeemu ebitaala bababuuze nga bwe baanukula kajoji ate aba banka enkulu ya Uganda nti balemereddwa okukkaanya ku ngeri gye baggalamu banka eya Crane Bank naye yali eyimiridde etya emisango gya kuteesa ku buli bw'enguzi kakati Ssaabawolereza wa gavumenti n'abaako byannyonnyolanga nti ogwa mwezi gwa Gatonnya ogujja ogw'omwaka ogujja gunaagenda okutubuka ajja kuba alina waatuuse nga nnyonnyodde ate ne bakulaga wano nti amagye basajja bakayihula gakyabalina basajja ki ASP Muhanji Habert Muhanji ndiwuno bamulina Kanonda Hura Atwochi naye ne bakugamba nti bakyamulina n'ebirala bingi ebifa ku nsonga zino ojja kubisanga wano mu mboozi gye bawandiise n'ekwata kyenkana omukomulamba kooti ku byakitatta esalawo nga Desemba 17 okulaba oba yeejerera oba alina ebyokuwoza ate Neshmak wuno nti awanjagidde President Museveni ku by'okumukwata wuno omusuubuzi wa kuno musajja muyindi naye nga yalina ebizimbe by'abantu bye yali ayagala okutwala kakati kooti ya Buganda Road neemunaabira maaso wuno awanjagidde President Museveni n'amalala agafaanana bwe gatyo ojja gasangamu mu lupapula luno olwa Daily Monitor naye kakati nga entumbu emu ate bwetamala muzigo njagala kujjukiza na bino obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumikaya woma Yuga Check kasufune tuta Yuga Check super yasinga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Munange myaka 20 Yuga Check nga baweereza bana Uganda mu bulunzi bw'enkoko kakati New Vision lukedde okufuluma ekyayo lunaku olwaleero ge baleese ne bakulaga wano akakiiko ak'ebyokulonda nti kalambuludde enteekateeka yaako ey'okulonda kwa 2021 ne bagamba nti ku mukoo gw'omunaana ogenda kusanga emboozi eno yonna bukolokolo nga bwe bagireese settendekero ekyambogo waliwo amasomo agawera ddala 18 ge bagenda okujjawo ne bagamba nti settendekero ono minisitule yagala kulifuula ttendekero esettendekero libangula abantu mu nsonga y'okuyiga ebirime eby'emikono n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nti kitegeerekeke nti abaagala ebyo tebatawaana kugenda walala bafunyamu bufunya ne boolekera kyambogo President Museveni wuno alabudde bannannyini ttaka abasindiikiriza abantu n'abagamba nti lwaki musenza abantu olutinga abasenda emirambo gy'ebikere n'abagamba nti mu kikomye ojja kulaba ewa gye yabadde bano ng'alina n'ab'ebibanja eri ewabinyira ennakwaya mu disitulikiti y'Emityana gye yagenza okutaakiriza abantu wuno ng'alina ebakinvinvi n'abalala n'amabujje tegalutumiddwa mwana bonna nga bazze okumuwanjagira abamu ku bo nno bambadde n'eminywanto y'egya kyenvu nga girimu Mityana NRM ojja kulaba n'ebirala ebifaanana bwe bityo bingi ebiri mu lupapula luno abakugu kakati baliko kye boogedde ku nkola ey'ekizaala ggumba ne bagamba kakati buli mukazi wano mu ggwanga yeetaaga waakiri azaale abaana babiri Minisita Woro Bahati yabadde n'abakugu nga batottola engeri ya bino ebifa ku nkola y'ekizaala ggumba ate eyaliko omukulu mu kitongole ekyayiso ekitekettera munda mu ggwanga wuno bamugombyemu obwala mbwaliko obuwumbi bwa ssiringi za Uganda 4 mu obukadde 9 nga zino zaali za kusasula abantu abaawummula emirimu naye mbunaazeezibika ojja kulaba baabano baani be bagombyemu obwala kuliko Lawrence Kiwanuka Jamiru Kitandwe ne Bernard Kamugisha mu bano bonna gwabameze ne gubakka mu vikulu okusooka bwe bakizudde ti ensimbi zino bazeezibika Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu wuno ayimbudde ekibinja ekigenda okutalaaga okwongera okwetegereza ebifa ku kunoonyereza ku musujja gw'ensiri ebyobulambuzi n'ebyobulimi nti bino bigenda kukwata kisooka mu mbalirira ya Uganda n'amawulire amalala mwegali mangi ababaka ba palamenti banaabidde Minisita Sam Kuteesa maaso bagamba nti agira ddako ku mabbali bamale okumubuulirizaako ku byekuusa ku mitwalo gya $50 ekigambibwa okubeera mbu yagifuna mu ngeri y'okusolobeza n'agyezibiika nti naye ensimbi zino ddala
endala nga bwe yannyonnyola pulezidenti kituufu zaali za bugabirizi bwa kujuna balunkupe nti ludda wayo ojja kulaba wano ababaka ba palamenti ne bagamba nti adde ku bbali atubuulire tubimanye. Palamenti ne gavumenti babano balemeddwa okukkaanya ku kyokkolera abantu b'e Lusanja n'engeri gye baagobwamu ne bagamba nti abantu 100 bali wano ge bakaaba ge bakomba baasindiikirizibwa Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga. Olunaku olwajja olwo yakkiriza n'akatema palamenti nti abange amateeka mangi nnyo baagayisaamu olugaayu ne batagoberera bulungi nkola eyali esaanidde okugobererwa ne basindiikiriza abantu bano bannakunkunye dda. Laba Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga wuuno ng'ali mu palamenti jjo aliko byannyonnyola naye ne bakulaga wano okubagana empawo okuliwo n'okutuusa kakati kiki ekyokukolera abantu b'e Lusanja bwe bakizudde nti babagobaganya mu ngeri ya kimenyi ky'amateeka. Ebyokulonda kwa 2021 bibi n'engeri gye babirambuluddemu n'amalala era agafaanana bwe gatyo tegakubuzeemu mu lupapula luno oluwa Daily Monitor olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka kaakano kasambaza eby'omulamuzi Basaija eyayogera olunaku olwajjo byeyagamba nti Andrew Basaija yagamba nti obuyinza bwako mbukalina engeri gye kagenda nga kaagala okubusukkulumya kuwe bwandibadde bukoma nagamba nti kakome kabeeko engeri gye katta ku bigere. Kakati nabo baabano bamwanukudde ne bamugamba nti mwattu obuyinza si bubwo okusalawo obuyinza bwaffe we bukoma. Ojja kulaba wano biki bye boogerako mu lupapula olwo olukedde okufuluma leero naye olowooza si kirungi ne mmala n'okubbirako ku bino. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lacho Hospital e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road be ba Solar Solutions. Abo nga bw'obawulidde bw'oti olina kubeeyuna ne babiranga bakuyamba okukolera ku byonna by'oyagala naye ate teweerabira n'emikwano gyo aba Spear Motors nabeera baabano bakugamba nti balina fuso magulu 10 gye bakuleetedde weetaaga okugirabako. Lwaki towuliriza bino n'odduka okugenda ennakawaawo? Aba Spear Motors Limited nga bwe batuusa Mercedes Benz bakuleetedde fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli ennakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 nooti 1. www.nela247 kakano ku mutimbagano maze okukafuna ne kagamba katya ojja kulaba oteeka mu test www.nela247.com ojja kubeera ng'okafuna bulungi nnyo. Michael kagambye kagambozi gye kasooseza nti omanyi Mike Ezra gye yalaga yasirika beke alinga atabangawo ne bagandi bannange wadde ebibimba bikka nga n'ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka engegeregeze naye Mike Ezra eyali mu lyansimbi lukulwe eyazima nsanga wano yaggwerera atya n'atuuka okusebengerera nga ddimi lya ng'ombe. Omwana w'omusirikale omwana w'omupoliisi ono nga yayiwaayiwa ennusu mu Kampala wano n'akamala nti yali ajjiridde Ssebaggala olwamumala amamiima kwe kuvaawo nti olwo kyandiba ng'abantu ab'engeri ng'eno babeerako abantu be bagolokokeddeko. Ojja kulaba bye boogera wano mu katabo kano kati bwe bavudde awo ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda mwattu katemye empanje ey'okulonda kwa 2021 Ssentebe Simon Byabakama alambuludde olutabaala engeri gye lugenda okubeera ne bagamba nti kituufu ekijja omanyi kinyaga bitono kuba embiro tezitwala byenda nti ate era n'ekitali kyetegeke Magujja ne bwe bagikuba omukalo gw'ennyama edduka nti kale kye bavudde bategeka nga bukyali. Mu kapapula ke kamu era akali ku mutimbagano Nera 24/7 nti Katuntu ayanukudde President Museveni ababaka aba banki enkulu tugenda kubakunya tugenda kwongera okubakamulira mu kamera naga nti obanga gujja bagira ng'omunafaaza dekalira kale gujja bagire naye tetugenda kubikka ku bubi kunoga nsugga ebyannyini kigwa yabiweebula tobiwuliranga mbu bagenda kwongera kubakunya nga kamera zibalaba. Ababaka ba palamenti baagala buli yenyigira mu kusindiikiriza ab'e Lusanja avunaanibwe era abonerezebwe ndi kubanga guluma yaguzza enjoka teruma kundi. Ojja kulaba wano kye bagamba ne bagamba nti abatuuze b'ennyambaala eri mu ggombolola y'e Mutubazi
mu district y'Ekyonjojo babano baziise omusajja Rafaeli Akampa ow'emyaka 30 bamuziisa atemya bukofu nga mulamu tteke. Bamulanze eki bamulanze ku kira kitaawe Bernard Mwesigye ow'emyaka 9 n'amukuba akabazzi ku mutwe ng'amulanga kumumma mitwalo 4 ko nabo nti katukuziike ng'oli mulamu owulire kubanga obadde olowooza nti waliwo bagenda badda nti naawe kati kowuliremu omusera ojja kulaba wano bwe bifaananye mu lupapula olwo olukedde okufuluma leero The Observer mulina wano naye njagala kusooka kukuzigirira ebya R&J Power Center. R&J Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasaanya amazzi mu nnimiro. R&J Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika ebyenjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. R&J Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 2 3 7 Yoyo R&J omuwulidde ate olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu. Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku simu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 3 5 The Observer olukedde okufuluma leero ne bakuleetera engeri President Museveni ne bagamba nti yagenda atya nga avumbeeza ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti ne kituukirira ddala okwagala okuzikira mu yaliwo engeri gye bagenda bakisala empawa bakikuba bakitemako ebiwawaatiro mune kigenda nga kizimeera mpola mpola okutuusa kakati lwe kifuuse ekiwuka ekitaluma kye bayita ente y'abaana. Ne bagamba nti bagenda olulimi lwamwesibye nga bamubuuza ku by'okutunda Global Bank. Ojja kulaba engeri gye yatunudde n'engeri obuli bw'enguzi gye bugenze busenkenya ate ne gavumenti negenda ng'efu eby'ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti. Shimak wuno omuyindi awanjagidde President Museveni ku by'okumukwata ku kizimbe kya Katatumba kye yali ayagala okwekomya eby'okuggala banka mu ngeri y'amancoolo nti biibino bitandise okulumya abantu emitwe bwe babuuza 45 ku ngeri gye baatuuka okuggala banka zino. N'amawulire amalala mwegali wano agafa ku nsonga ez'enjawulo ne bagamba nti lwaki amasomero gajeemera ebiragiro bya gavumenti ne gongeza ebisale. Ate mu bukedde olukedde okufuluma ekyalo olunaku olwaleero era balina ge baleese wano ne bagamba nti lwaki kamiliyoni yasise ku minisita akazindaalo tyagogenda gasanga munda naye mbo ekibookisi kisattiza abaawali ku bizimbe. Muhangi yakisimudde mu ttaka lye babadde bakayanira nga tannafa ebirimu tebitegerekeka. Ekibookisi kiri awo yakkiridde n'agaani nga tannafa n'asooka n'agaani mu kisimuleyo tikati kiri awo abantu bakitunuulidde baga naye kirimu ki tukisaanukule nanti President Museveni agenza okutaasa ab'ebibanja Emityana engeri kamiliyoni gye yasiwuuse empisa n'asika ku minisita akazindaalo batenga nti yasiwuuse busiwuuse nti ulijjanyereketa kakati ojja kulaba biki ebimukwatako. Famire ya Muhanji egenda kusisinkana abakolera ku bizimbe bye n'amalala agafaanana bwe gatyo ojja gasanga wano weegali. President Museveni alabudde balandiroodi ku ssente za busuulu ezisusse bano balumiriza kuteesa ku nguzi mu palamenti bitabuse. Aba banka enkulu bongedde okutuyana nga bwe zikala bano bazudde ebidomola mwe balembesa omusaayi gwa maama w'omwana bwe yattiddwa. Sekukkulu ne bakulaga by'olina okukola byoba okola sekukkulu obutakuleka seke bakulaze wano ne bakulaga nti oyinza okumaliriza ng'ensimbi zonna obukodyo 12 obunaakuyamba okutunda ebyamaguzi ebyo sizoni eno babukuleetedde mu lupapula luno olwabukedde olukedde okufuluma ekyayo olunaku olwaleero. Kati njagala kugamba nti weebalege okumpuliriza naye akaddeko ekituufu nkutte mu lyampiki kaakano kati kakombi kaagala kukomba mu kibatu ate siyinza nange kwetyabira kali mu buuka nga ndaba kanjire neetegule munnange baga nti omukopi okaaya n'ozinga nkata kanve nange mu byokwesoowa laba nkaakajonjo sikulwa nga nfuuka balunaayiza ng'owembali gayita mu
Kasasulo. ASP Asimwe Ssekanyonya webala okugawuliriza, mukulu Mahadi wa Mahadia Enterprises nawe webala okubeeranga kwoli, omukulu Dan wali ku Kidan Millers Masanafu nawe webala okugawuliriza. Buli omu gy'osinzira okuwuliriza ky'okola gye kiri nnyo. Naye njagala kujjukiza nti ba Yoga Chick be bakutuusako ag'empapula gano, balunzi bakoko bakuukutivu. Enkoko yaabwe eyitibwa Yoga Chick Super, osobola okugisanga mu supermarket zonna ne mu outlets za Yoga Chick. Gwayagala okulonda beeyune bajja kubanga nawe bakujjula. Amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yoga Chick. 20 years of serving Uganda. Neno yesawa yendala ku lubogola Simba. Uwuliriza enyumba ezaffe ezaawano ku Radio